twali tutunuulira option mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa gy'ayina bw'anaaba ng'alemereddwa okuyita mu kalulu ka 2026 nga bw'abibala oba bw'abiteekateeka. Kye twalaba kyayinanga obuddukiro bwe bwali badde kugenda bweru w'eggwanga kwegayirira mawanga ge yayingira nago emikago omuli Russia okumuyambako okumuyimirira emabega mu ngeri y'okumuvujjirira okulobinga alabike nga awadawadako abeeko entetenkanya gy'atetenkanya ey'okwekuumirawo. Naye bwe tubadde tugenderera ebyafaayo byonna ne kitegeera nti amawanga gano gonna gye gabadde gayina omukono gabadde tegawangulangako yadde olutalo olumu oba embeera yonna yonna erimu okulwanagana. Kubanga wano gabeera g'amaanyi mu kwogera. Naye bwe kituuka ku bikolwa okuggyako nga gayina kye gafunamu enkola yago eringa ya Amerika. Batambulira nnyo ku nkola eyampaawo alumirirwa nga talina kigendererwa. Tutunuulira eggwanga Uganda nga buli kimu kyonna kyonna mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kye yali badde awaayo already kyatundibwa dda. Twaligambye nti kale yeeyinuulidde ku bya bugagga bya mu ttaka nti ajja kufuna abantu bamulwanireko yeeyama okubawa ebyobugagga ebyo naye yabitunda tannaba kutuuka mu mbeera ya bwetaavu. Twaligambye nti atunuulidde ebifo ebimu ebya gavumenti oba public property nti byagenda okutradinga bamuweemu obukuumi oba bamuwe amamundu oba amagye okumuyambako naye byonna yabitunda kubanga otunuulira gold ng'ekyobugagga kye yali badde tradinga tekikyaliwo. Era nakyogerako nti olwaleero eggwanga lya Rwanda liringa bwe liri kubanga liyina emaali gye linyagulula mu Congo gye likyatunda eri agamu ku mawanga agaali badde galwanagana nalyo okulinafuya. Era ne bwe wali baddewo omuntu yenna ng'ayagala okujja okutataaganya eggwanga lino erya Rwanda leero akyalinga kiremya ge mawanga agakyali mu mikago n'eggwanga eryo agakolagana nalyo mu byobugagga eby'omu ttaka. Nga ne Uganda mwogitwalidde kubanga emaali ya Uganda nnyingi ebadde efubutuka wano n'egenda e Rwanda olwo n'eryoka eyolekera ku katale ak'amawanga ag'ebunaayira. Naye ng'ebiva wano e Uganda bibadde agricultural product tewabaddewo maali ndala. Amafuta gonna gold n'ebirala biyita mu ggwanga lino erikulembera omukyala eyadda mu mikono gya oba eyadda mu bigere bya John Pombe Magufuli. Era nga nakunnyonnyolako gye buvuddeko engeri John Pombe Magufuli gye yagenda nga omu ku baali mu gavumenti ye yavaayo n'ayabya ebyama nti olukwe lwali lunene lwalimu abanene bangi abaali mu East Africa mu kugenda kwa John Pombe Magufuli omuli ekirwadde kirumima mawugwe ekyajja mu ngeri etaategeerekeka John Pombe Magufuli kye yawakanya. Era Abaganda baffe bangi mu ggwanga erya Tanzania baafa batono mu kirwadde kirumima mawugwe naye ng'ate ye teyabateerawo limiti nti kino nakiri nti oba mulekeraawo okukola oba mugende mwekebere oba mukole bwe muti. Ye yakirabanga political card agamu ku mawanga g'abakyeruppe gye gaali gaplayinga okwongera okwata amavumbavumba amawanga agali ku lukalu lwa Africa oba oli awo n'abantu abali ebunaayira. Nga tuvudde ku bya John Pombe Magufuli tutunuulidde mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa ekimu ku bintu byalinanga option ye ate nga option eyo gy'ayina ekalubamu okugyakiivinga. Bwe tuba nga ffe nga bannayuganda tumaliridde option ya kudita mwenna mulabye engeri mwami Tibahabulwa gy'atuuyanyeemu okuleeta mutabani we ku mwanjo. Ebbanga lyonna abadde atoba naye mutabani we bwe yalonkinga birthday n'alwana wadde kaamuleeta abeeka akafo mwatulaako ku mwanjo wuuyo amufudde komanda w'amagye. Mu kumufuula komanda w'amagye yatandika kumufuula komanda w'amagye g'oku ttaka n'amugyawo kati n'amufuula ow'amagye gonna. Ajja amuwalula mpola mpola abeeko w'amuteeka ng'era taata yenna bwe yali badde akola. Kati bino byonna bimala okugaana mutabani we pulaani gy'ayina eryemu era yatrayinga n'ogikolako emabegakaawo ey'okwagala okutekinga over power
okuva ku kitaawe mu ngeri y'okuwamba. Bino nno tubyogera kubanga eriyo etteeka eryabagibwa mu Parliament nti wabeerawo embeera ey'obutabanguko, komanda w'amagye alina okutekinga over eggwanga okulijja mu mikono gy'oyo aba abadde alikulembera. Njogera ku president w'eggwanga. Komanda w'amagye yalina otekinga over okuva ku commander in chief bwe beekengera nti nno waliwo embeera ey'obutabanguko yonna. Tuli mu ggwanga ng'ebitongole by'okwerinda bye biteekateeka obutabanguko, bijja biprovokinga abantu, bitulugunya abantu, bikuba abantu, birinnyirira eddembe ly'abantu. Nga n'ekigendererwa kyabwe ekiri emabega kyakulaba nti bannayuganda batabuka bakyankalana olwo balangirire nti eggwanga liri mu mbeera ey'obuwambe oba eggwanga lyetaaga amagye okutekinga over liryoke likkakkane. Ekyo bakiteeka mu tteeka lye baabaga erya UPDF Amendment Act eya 2025. Era etteeka eryo bwe baalibaga ne bateekamu obuwaayiro obw'enjawulo okuwa mutabani wa Mwami Tibahabulwa omwagaanya okubaako waayita. Emirundi emingi bwe bawulira Bobi Wine nga bagamba bantu batambula naye oba bannankyukakyuka nti mufube nnyo okubeera non-violent, bangi tebategeera bulungi lwaki Bobi Wine atugamba okubeera non-violent. Bye bino bimu ku bintu lwaki Kyagulanyi Robert atugaana okubeera non-violent. Kubanga akimanyi bulungi nnyo nti abaami bano baagala okuyita mu mateeka bawe mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kontro ku ggwanga lino mu lukujjukujju balage nti nnaawambi kitaawe. Naye nga bayitidde mu nkola ey'amateeka ery'etteeka erya UPDF Act erya 2025 bagambe nti eggwanga bwe twogerera liri mu mbeera ey'obutabanguko era ligwana amagye okulikontrolinga mpaka bwe linakkakkana. Olwo mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa ajjewo kitaawe ye n'atekinga over. Kyebava baamutegawo nga commander in chief okuva mu mikono gya Mbadi nga tannaba kubeera nga awanika oba nga bamuggyawo kumufuula omukungu wa gavumenti alina ministry namba kati gyakulembera. Baamala kuddira instrument of power oba amaanyi amangi agaalina okubeera mu mikono gya commander in chief ne bagatransferring agamu ne gadda mu komanda w'amagye. Kino kyonna baakikola kagendere, baabadde bajja bava mabega babala pulaani yaabwe. Tugenda tetenkanya tutya era tugenda kuyitawa bannayuganda bano okubakwata amavumbavumba nga tebategedde. Lwakuba nti badiringa ne generation endabufu era embuufu. Ti generation y'ababuufu predictinga mangu kuba Mwami Tibahabulwa ali very predictable. Nti agenda okukola ekintu ng'olwedde bannayuganda bategeera nti move eno gyaleeta abalakaki. Kalibeere etteeka agenda okulibaga bannayuganda babeera ne question mark mu migongo gyabwe n'emitwe nga bagamba naye kakati etteeka lino erijja ligenderera ani era balina biruubirirwa ki. Ogenda okufundikira nga prediction y'abannayuganda eyo yennyini nga pulaani ya Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa bwebadde. Yeyo advantage yokka gye tukyayina nti we can predict him nga tannaba kukola kintu kyonna kibi. Kakati ne kino ekyokuba ne kuddita gy'ateekateeka ng'ayita mutabani wa Muwambe anti bulijjo atuwulira tumugamba tujja mufubutulade e Rwanda. Kati okwewala ebyo alina okuteekawo omuntu ataamufubutule kudda Rwanda. Remember eggwanga lino Uganda baliyinako kati ebitundu nga 65 ku buli 100 ku by'obugagga bye mulaba wano. Amafactory kumpi gonna gaabwe, buli akeedi kumpi jola mu Kampala eyinamu omukono gwabwe. Ebintu byonna n'emyala batuukidde n'ogitwaliramu. Bwe batuukidde otwaliramu emyala ng'omanya nti ettaka lye babadde babba ne babadde bagula ku bantu olw'empaka liweddewo mu Kampala. Kati n'omwala ne bayita mu lukujjukujju mu kitongole kya Kampala Capital City Authority nagwo ne bagutwala. Ono Hamu gwe mulaba kifaananyi bufaananyi, eriyo Hamu omutuufu. Bannayuganda mwenna gwe mumanyi obulungi eyajja n'aggulawo Hamu shopping ground officially yali ani mumujjukira nti yali Maama Janat Kataaha. Kibalaga nti famire ya Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa yeyina control ku Hamu era yeyina control ku buli akeedi gy'olaba kumpi mu kibuga kyonna Kampala. Tebaaliyagadde emaali yaabwe eyo tokomoka oba kugifiirwa. Bo bawanganguke mu ggwanga bagende emaali eyedde mu mikono gy'Abannayuganda. Kati beeteekateeka okuteekawo embeera nti mutabani we yalina okumuddira mu bigere naye ng'awambye Muwambe. Kyebava ba creating a violence okulaba nti bannayuganda banyiga.
abamaje bennyini beba inciting violence mu bantu ne bagala abantu bakole fujjo nti newe balabye abantu nga bakkakkamwe ebitagambika balwana nnyo lwakiri okubawo omukka ogubalagala tubadde na advantage emwe era njagala bannayuganda tugimaintaining ey'obukkakkamu n'obuwombeefu nti ne bwe kuba kulaga butali bumativu bwaffe tulaga obutali bumativu bwaffe awatali kanyuga jjinja awatali kuba yadde omuntu n'omu ow'ebyokwerinda omuggo naye ne kino kikulu mulindirire okulaba bahuligani nga babatu implantingamu ke kabinja kana akageta akaddamulira ke bateekateeka nti akabinja kana akageta akaddamulira ke bateekateeka mu ghetto structure baagala bajje bakateeke mu gurupu y'abantu abakkakama bawombeefu abalina ebiruubirirwa ebyokununula eggwanga lyabwe omwagala abangi Kyagulanyi alina ebigambo bye yayogerako gye buvuddeko nti akabinjako bwe katuyingirangamu oba ne katwegattako mukakolangako ng'amateeka bwe galagira mukakolangako nga bwe mukola ku mubbi teri agenda kuvunaana ng'okubya omubbi ekyo kifu teri ajja kuvunaana era teri ajja kugamba nti otwalidde amateeka mu ngalo mumugunjule bye mumugunjula mumukwate mumuweeyo mu bitongole by'okwerinda tulabe bwe banaakola violence enaavaako kuddita nga bwe bagipulaninga nina muganda wange gwe mbadde ngoberera nga nnyonnyola ku nteekateeka eyo kabinja k'abantu ba lubatu katono ddala kayina mentality nti nno emmundu yegenda okubatwala yegenda okubayambako okuwamba eggwanga lino balijje mu mikono gy'omuntu omutuufu baagala kubuukira etokota mukadde nga bannayuganda batobye ne bayimirira emabega wa Robert Kyagulanyi Bobi Wine bo batomere kiwedde kubanga bamanyi nti Kyagulanyi talina mmundu kakabeere kambe kalibeere effumu nti lyagenda kulwanya kati bo baagala yitamu eyo tekiniki ng'ate bo bennyininyini era abali mu gavumenti bakikola mutabani wa mwami Tibahabulwa n'akabinja ke gye buvuddeko mwalaba nga yali yeeriraanya nnyo Kale Kayihura mumanyi lwaki era yeegayirira kitaawe Pardon Kale Kayihura by'ebimu ku bintu bye baayina mu lukwe lwabwe tetwagala kulandaga nnyo programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa munoonyeeko ku namba yo eri awo gowe nine embeera muyita etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi kyendabye ku bimu olunaku lwaleero mu kalulu akabaddewo oba mu kampeyini eyaleero omwagala abangi Kyagulanyi ayongedde oyuuguumya Bunyoro nti mwami Tibahabulwa leero afundikidde akola ekitakoleka n'aleeta n'ennyonyi ekyankalanya omukolo gwa NUP we gubadde guteekeddwa okukubibwa laale webadde yina okubeera mu bitundu Nabbanja byakulembera ab'ebyokwerinda bakakiddwa okuleeta police chopper ekyankalanye omukolo ogwo ebyuma baabiwambye baabiboye ne bakyankalanya omukolo Bobi Wine wabadde alina okwogerera ne batamwaganya kwogererawo ayogeredde mu ngeri ya rabadob olw'okubeera nti bo baatidde byagenda okugamba abantu naye beerabidde nti buli lw'oteekawo kiremya buli lw'oteekawo embeera oba oyongera kuwa abantu nsonga nti naye lwaki ono buli gy'atambulira bateekawo embeera eya kiremya bw'abanga mukyamu mu byayogera lwaki bateekawo kiremya ebikyamu ebyo by'abayogera ffe tubiwulire ffe bajjaaji abantu ba bulijjo kitebatuwa mwaganya kuwulira bikyamu bye bagamba byayogera buli gye bakoma okwagala okulemesa Bobi Wine bamuwa mwaganya kucommunicatinga bubaka bwe kutuuka eri bantu nti leero oganya abantu okukonvajinga okuŋŋaana ewantu ebyuma n'obikyankalanya naye ate bantu be bamu b'ogenda okuyita nga NRM etadde omukolo kumpi mu venue y'emu nti bajje bajjumbire mu bungi ku mukolo gwe NRM tojja teekawo babyakwerinda tojja leeta nnyonyi kubakyankalanya bagenda kubeera bakkakkamu era ojja kubagulirira n'okubagulirira obaweeyo n'5000 bw'obeera ggwe nga ggwe muntu gwe bakola ebyo nga gwe baagala ojje ku mukolo gwe NRM naye ng'ogw'omulala candidate omulala tebaagala ogubeereko ki ekikujjira mu bwongo to me I think bannayuganda amazima bagalaba nti eno demotion eri NRM era abamu ku bakungu ba NRM be bafubye okudimotinga NRM n'okugidikampeininga mu kifaananyi ky'okwerimbira mbu nno bakubira NRM kalulu nyongera okubakunga mwenna bannayuganda tewabaawo ekintu kyonna ekibawugula tewabaawo ekintu kyonna ekibakanga temutya yadde olunaku olumu nti oba kino oba kiri kigenda kutukyankalanya oba kino kigenda tujja ku mulamwa tewali kintu kyonna kye bagenda kukola mu gavumenti eno kigenda kulobera bannayuganda kwerwanako kuleeta nkyukakyuka ate gwe munnayuganda nagamba teweetaaga mmundu okwenunula yaki abayina emmundu gye bali
era bali menti okwata amamundu gye bali gwe Munnayuganda togyetaaga emmundu kye weetaaga kiri kimu mubiri gwo kaluluko kutambula oluvannyuma lw'okkakuba kakuume bw'omala okkakuuma ne bakalangirira making sure nti byennyini ebirondeddwa bye birangiriddwa ekirala otambule bukolokolo mpaka gye tugenda okubanja entebe yaffe bwe bakalangirira obubi katugende mu vidiyo eno tumale okufuna bino mbaagala nnyo Sheikh Ashraf gwe tutambudde naye munoonyeko ku namba ye weeryawo ku mukono gwa kkono gwe naine embeera muyita etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi katubifune bino ebyamunywanyi waffe tuddiŋŋane waliwo ekintu ekitambula naye saagala okikuuse maaso ye statement oba obugambo bulinga busatu coup d'etat kwe kubanga omuntu awambo entebe oba obuyinza bw'eggwanga ng'ayita mu magye kaba kabinja katini ebiseera ebisinga engeri esinga okuyimiriza coup d'etat oba okuwamba entebe y'eggwanga nga tuyita mu magye kwe kubanga tugyewala oba nga twewala enteekateeka ezo tukyewala tutya ngenda kuwa emitendera egy'enjawulo bitambula era amazima kiri nti bituufu waliwo abantu ababalira ku ffe beeyita banene in the eyes of the bypass beeyita banene bano bazze babbazi bank kubanga bayina emmundu babbezi forex bureau kubanga bayina emmundu bassa abantu kubanga bayina emmundu naye obuyinza bwabalemu okutwala buli kimu bakina era n'emmundu kye bateeka ku ntikko baziina ne balemeddwa okufuna obuyinza kati balengedde omwana omununuzi Kyagulanyi ng'azze ate gwe babalirako okuwamba entebe y'eggwanga simanyi gwokategedde omwana atalina mmundu atalina wadde chopa wadde atalina kapisto gwe babalirako okubba entebe oba obuyinza bw'eggwanga kye tuyise coup d'etat bano baagala okugenda mu ggulu era lwali luyimba lwa Bobi nti naye baagala okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa era zino zibanga mpisi ezigoberera empologoma ng'eri ku muyiggo zikulaga nti nyonta wavu nnyo n'okusinga Kyagulanyi omuyizi oba okitegeera naye abange tusobola okwewala kye tuyita coup d'etat ekyokuddibwamu kiri nti ye kisobokera ddala bulungi ekisooka coup d'etat ejjawo ng'omukulembeze ataddewo embeera nti tavuganyizibwa nti ye kamala byonna ekyo tukikubye ku Museveni ku mulembe guno gwa Museveni tukikubye era Museveni akimanyi coup d'etat abajjukira yali Obote One bwe yali agenze Bulaaya mu meeting agenda okuddanga entebe bagitutte ekyo tuyita coup d'etat senga enkola ya democracy oba kiyite elections ejjibwawo lwe mulonze akalulu ne katalangirirwa nga bakulaga ki nga bakulaga nti waliwo embeera bateekawo embeera yonna ega nti akalulu tekagenda kulangirirwa olw'okuba embeera ebisi kino wakiwulidde nga Museveni akuba paasi eya coup d'etat njagala onnyonnyoka ensonga zino ozitegeere lwaki Museveni ebintu ebimu abyogera eyabadde ayogera ku biometrics nakugamba bajja kukozesa biometrics senga ebyuma biba tebikoze postpone the elections abalaka ki ekyo Museveni takyogerangako lwaki yakireese so coup d'etat awo gisensinga nti eba egenda kujja tusobola okugyewala kati ekibuuzo kiri nti tukole ki ebyokukola bingi naye ngenda kuwako ensonga nga zirizo wazindaba we wabeerawo embeera yonna oba webeerawo omuwaatu obukyusa obwa pulezidenti nga tusobola okukozesa kyenzikiriza nti naawe omuwaatu ogulabye protest vote nsaba tugukozese tugende tulonde mbungi jukira baali basoose kukikubiramu nti akapapula tekakyusa bukulembeze ekyo ne tukibuuka so ogwo muwaatu ansaba tumukozese kuba manyi naawe okulaba teri muntu akkirizibwa kuwamba mukulembeze wa ggwanga ekyo kikolwa kya butujju coup d'etat zitera kukolebwa basajja abali mu magye ate coups ezisinga zitera okulemererwa almost half of the coups done in the entire world mu nsi yonna half of them ziremereddwa ate bano senga bano twagala eremererwe nga tetulabyeko nako tusobola okukozesa government institutions nga elections senga elections zibeera ziri active kyenzikiriza nti kyetulimu kati
coup d'etat bategenda kubeerawo kikye nkusaba yita mutowo ab'ekika kyonna bagende balonde mu bungi kasitoba nga omuntu alina ID oba kyetuyita voters ID oba kale tutugambe national ID omuntu yenna alina national ID aba ali entitled okulonda oba okuba akalulu ensonga ey'okubiri tukole ki beera ready okuba ng'osobola okwakitinga quickly mukola active response si gwe ng'omu wabula ng'ekibondo kye twayise protest vote nti senga muwulira bw'embeera yonna ogamba nti akalulu kongezebweyo okwekalakasa kukola ki wakutandikiraawo be ready to act quickly temukkiriza kulingiza iwa kupudita kulingiza the moment you say nti banaalangirira olw'okuba obuma babadde bufu tunaalonda mumanya nti mugenze mu kupudita nyangu nnyo okujjawo nti oli ne waaba awambye muhoozi nga atuwambye jjukira abatannaba kuba confirmed nti mukulembeze asobola okuwamba kajjukira kabeera kabinja k'abantu batini nebino twabiwulirako waliwo gye tuyita Soviet Union mu 1991 Soviet Union kupudita yabaawo baawamba ne mu nnaku 3 zokka baali babakasuse ebbali era babonerezebwa abalala ne badduka abaali bakoze kupudita mu Soviet Union. Abafalansa mu 1961 waliyo kye tuyita kupudita mu nnaku nnya zokka olw'okuba nti abantu baali tebakikkiriza nga tebawagidde kupudita teyabeera successful. Bolivia ndowooza gye kyasinga okuwangala nnyo yali mu 1978 kyabatwalira ennaku 16 okujjako abo abaali bakoze kupudita. Simanyi bwe kitegeeza kitegeeza nti kisoboka okulemesebwa wabo baba bawambye. Kupudita zitera kukolebwa kabinja k'abantu batini mu magye. Kitegeeza nti abamagye abasinga obungi baba tebakimanyi era baba tebakiwagira era baba basigala ku ludda lw'abantu. Jjukira amagye galiwo protecting oba kukuuma ntebe ya ggwanga singa omukulembeze aba afudde singa omukulembeze aba awambiddwa. Kati bano abakoze akakuukuulwa ako akakupudita baba ebiseera ebisinga baba banoonya public sympathy mbawagire naye ffe tuwagira ddi kiri kye nagambye nti singa omukulembeze aliko ajjawo embeera nti tavuganyizibwa awo tusobola okuwagira amagye oba kakuupu akawambye. Kati omuntu awambye yenna akoze kupudita aba anoonya buwagizi bw'abantu. Kati bwe tuba tetukiwagidde ekituufu basobola okuwamba omukulembeze naye sayidi endala ey'amagye eba eyagala obakwata. Kati abantu bwe tuba twegaseeko ne tubeegattako kitegeeza ne bannamagye bannaabo bagenda kiwagira. Simanyi oba okitegeera. So ebiseera bisinga amagye galina obuyinza okutukumira entebe yaffe ey'eggwanga singa omukulembeze aba afunye obuwagizi kyokka ate tegalina buyinza kutwala ntebe ya ggwanga mu mancoolo oba nga bayise mu lukwesikwesi. Kyetuyise kupudita eritrike naye nayo yakwegendereza nnyo. Senga nakati bwe tuwulira wano olaba bye tugamba nti kupudita baagala kuwamba senga bawamba dda naye engabano ereeta ani agenda okukola kupudita ne muhoozi nga ne taata we yennyini yalya mu banne olukwe. Simanyi oba okategedde bulungi. Kati kupudita naye ekaluba naye ate esoboka singa baba ffe tuba tugiwagidde oba tugiwadde omwagwanya. Eyawambye jjukira abeera subjected to kalabba yenna abakoze kupudita. Era jjukira akantu kano tokeerabira. Amaanyi agagaba entebe y'eggwanga gali mu ffe. Tusobola ogamba nti munnamagye awambye atufuge oba tusobola okwekalakaasa era n'atafuga. Kitegeeza entebe esigala eri mu kyangaala. Entebe tugamba tugiwa Kyagulanyi. Kati ne bwe bawamba essaawa eno kiba kibakalubirira era bakyatudde batudde enfo obufoofofo banoonya engeri gye bakulaka kupudita. Nekisenga tugamba nti elections zirina okubeerawo. Awo gavumenti oba Museveni nze wegambira nti si bagezi bakyusiza ennyingo nnyingi mu constitution ne beerabira okugyamu aka elections nti elections tezirina kuba. Elections bwe ziba nga zirina okubeerayo democratic process kitegeeza tuba tukyayina obuyinza obulwanirira entebe yaffe. Kati wano wegambira nti akaka elections noba ndigambye nti bakyusiza ennyingo negenda ku myaka 10 lazima emyaka 10 gimala ne gigwako. Kakati wano wetuli kupudita tusobola okirwanyisa tugende mu bungi tulonde. Wabula ekintu kyegamba nti temukibuusa maaso waliwo ebitandisa okulabika. Kale Kayihura akomyewo jjukira wakyalina n'emisango egya Nixon agasirwa biki ebyo bye battanga abantu
n'omulamuzi Kagezi gyebiri ate kale Kayihura byali bimu lwaki tebamukwata awo kati essaawa eno batandise okwesembereza ebitongole ebikuuma ddembe omulala Kano Samson Mande yakomyewo oyo be bali abadiaspora NR abaleeta gavumenti mu ntebe ne beewagula ku Museveni era Samson Mande yakola n'akabijja k'abayeekera abali balwana gavumenti ekyo mwakiwulirako n'amala n'awaŋŋangukira Rwanda nga bamufuukidde ekisibo yava Rwanda n'addukira Sweden awo tubadde tumuwulirawo kati yakomyewo Uganda wabula tebamutwalangako mu kooti kiki ekibalibwa gula amaaso ffe tuyina kusigala ku peaceful and democratic process ya kulonda protest vote oba olemerwa kuba baagitidde Kyagulanyi ajafuga towakana